السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أولغان باتوريزا تغن ماسو ne durusu zafe muassirati annabawiyya. Twakomekereza omulundi oguwedde nga tulabe Allahu tabaraka wa ta'ala awadde abasiraamu obuwanguzi ejjeri e Makka nerigumbulukuka okuva we lyali ligumbye mu mabuka g'ekibuga Madiina nerikwata erigenda e Makka olw'oluvannyuma lw'okubeera nti Allahu tabaraka wa ta'ala yasendika agamu ku majjeege okuyambako ku basiraamu olw'okubeera nti tebalwanagana najji litwalaba eryali liweerera ddala omutwalo mulamba n'okusobamu. Kati bamaze okugenda, Nabbi sallallahu alaihi wasallam akomawo mu kibuga Madiina kuba twalaba nti bagenda ku njegoyego z'ekibuga Madiina we basima trench eyaziyiza abakuraishi okubeera nti bakolaki ba-invadinga ekibuga Madiina. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam omala okukakasa nti ddala Allah awangudde ejje libadde limuzinze, yakwata ekkubo nadda e Madiina. Wamala okudda e Madiina byali biseera bya dhuhuri nga ali mu kweyisaako ku mazzi obukoowu n'ebirala. Abaali awo Jibrilu n'amujjira n'amugamba, ya Rasulallah, bw'obeera nti gwe omaze okussa ebyokulwanyisa wansi, iffe bamalayika tetunaba kubeera nga tussa ebyokulwanyisa wansi. Essaawa eno etwolekedde eri abantu abakulyamu olukwe be bali tuddawa Bani Qurayza abaali baagala okubeera nti beekobaana n'Abakuraishi basobole okubeera nga batuusa obulabe okuva munda ku basiraamu. Malayika Jibrilu amugamba, ffe nze ne bannange twolekedde eri Bani Qurayza, twagala tugende tubasseemu tusse okutya mu mitima gyabwe babeere nti egundi mu nkomera zaabwe mwe beekukumye zibafuukira ettabbu, babeere nga amakulu babeere nga bakolaki nga bafuna okutya okw'amaanyi mu mitima gyabwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekitegeererawo nti teeka okuva waggulu bamulagira okubeera nti alwanyisa Bani Qurayza. Nga bwe twalaba ku mulundi ogwaggwa nti basahaba bamuleetera amawulire n'akakasa nti ddala Bani Qurayza basobodde okubeera nga bakolaki bamenya endagaano. Naye ne tugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti si kye kiseera ekyokubeera nti ab'eŋŋanga amakulu alina kumala kulaba okumaliriza omulabe yali avudde ebweru, then bano ab'omunda bakole ki bajja kujja luvannyuma. Era nga bwe kiri mu biseera bino ojja kusanga nti bannabyabufuzi batya nnyo omulabe avudde ebweru okusinga omulabe avudde ludda avudde munda. Kati nabwe kityo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasalawo okumaliriza omulabe avudde wabweru basobole okubeera nti bano abali munda w'ekibuga Madiina ebyabwe banaabiraba oluvannyuma. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam abadde yeeyisaako kazzi kugenda kusala zuhuri, Malayika Jibrilu amuleetedde obubaka n'amugamba, wadde nga gw'otadde ebyokulwanyisa wansi, ffe bamalayika ebyaffe tebinnakudda wansi, era essaawa eno twolekedde eri Bani Qurayza. Tusobole okubeera nga
tussa okutya mu mitima gyabwe n'okubeera nti egundi zaabwe ekifo mwe bali kibafundirira. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'amaliriza okusaala n'agamba abasahaba bonna nga bwe baali nti awulira bye ŋŋamba nsaba oba ndagira tasaala salati al asr okuggyako ng'agisaalidde luddawa ng'agisaalidde eri Bani Qurayza. Basahaba bonna nga bwe twagamba eza 13 ezaali mu Gazwat Uhud ezaali Nabbi sallallahu alaihi wasallam ziri ategese okubeera nga yeŋŋanga omutwalo ogwali guvudde Makka, kati azigamba ebigambo bino. Bagamba nti awulira kye ŋŋamba tasaala salati al asri okuggyako ng'agisaalidde luddawa ng'agisaalidde mu kitundu omubeera Bani Qurayza. Basahaba baawulira ekigambo kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga baamala okusaala buli omu ne yeetegeka obukowo bwe baabaddemu n'abaalina ebiwundu ne babissa ebbali ne bateeka ekiragiro kya Nabbi sallallahu alaihi wasallama mu nkola. Ne babeera nti olwamala okusaala bwe bati ne bambalira ebirwanyiso byabwe, abegundi ab'embalaasi ne bazeebagala buli omu okutuusa lwe baatuuka eri Bani Qurayza. Bwe batuuka eri Bani Qurayza ne babeera nti bakola ku mulundi guno bebakoze siege oba bebakoze bebeetoolodde olukomera lwa Bani Qurayza. Jukira bo baali bateesezza kubeera nti Abakuraishi bana balwana okuva eri ebweru, bo bajja kulwanyisa Abasiraamu okuva ludda okuva munda. Kati Mungu subhanahu wa ta'ala abatuusaako ekibonerezo ky'okubeera nti bamenya endagaano gye baakola n'omubaka sallallahu alaihi wasallam mu ntandikwa y'okubeera nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda kuwangalira mu Madiina. N'akola endagaano n'abantu bonna n'ebika byonna ebyali e Madiina. Kati abantu bano endagaano eyo mwalimu nti okubeera nti bakuuma Madiina nga ya mirembe, bagidifendinga mu bulabe obuvudde ebweru n'obuvudde munda. Kati bo balaba nti Abakuraishi bazze mu nnamba ennene oluvannyuma lw'okubeera nti omu ku bo gutwala buli Huyay ibn Akhtab yagenda n'abakoowoola n'abagamba bamuzze ffe tujja bawa support n'ebirala nga bwe tuzze tubiraba. Kati olwaleero Mungu subhanahu wa ta'ala alagidde omubaka we sallallahu alaihi wasallam ajje bafune ekibonerezo kyabwe ekyokubeera nti bamenya endagaano ey'okubeera nti bakuuma ekibuga Madiina nga tekiri mu butabanguko. Katugende mu maaso tulabe ki ekyaddirira. Nabbi sallallahu alaihi wasallam amaze okutuuka mu kibuga mu kifo ky'aba Bani Qurayza bwe baali bakola ki bwe baali babeera, n'akola siege oba ne yeetooloola egundi embiri zaabwe nga bwe twalaba nti mu kitundu bwe baba bawangaalira na buli kati bawangaalira mu mbiri oba kasozi balina okubeera nti awali ensalo zaabwe bonna bateekawo enkomera nga balina gates ez'enjawulo mwe bayingirira ne mwe bafulumira. Kati nabano bwe baali bakola, kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yakola ne yeetooloola n'abeera nti yeetoolodde enkomera zaabwe nga teri afuluma teri ayingira. Naye bo baali bagezi nga ebyokulya byabwe n'ebyokunywa bamanyi ki ekigenda batuukako nga babiteekamu, babikola ki bamakinga sure nti mu nkomera zaabwe omwo balinamu ebyokulya ebinaabasobola okubeera nti bawangaalira wakati w'embeera enzibu okumala ennaku ezikola ki okumala ennaku eziwera. Akati tugenda kulaba bwe baamala okulaba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam amaze obbakubako siege, amaze okwetooloola enkomera zaabwe, ki ekyaddirira? Baatuula ne bagamba bannaye kakati tekirina kyakukola okuggyako okubeera nti tugoberera Muhammad
tusiramuke oba ffennyini okuttiŋŋana oba okufuluma ffenna tugenze tulwanyise Muhammadi ekinaabaawo kibeewo. Ebyasooka ebibiri tebyabakolera, ekyokusiramuka n'ekyokwerwanyisa bennyini bakole ki battiŋŋane ne basalawo bonna bafulume balwanyise Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Naye bagenda okulaba nga ekyo tebajja kukola ki, tebajja kukisobola ekyokubeera nti balwanyisa Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, kuba baali bamaze okwetegeka nga balina ebirwanyisa ebimala, balina buli kalonda yenna, naye olw'okubeera nga malayika bwe yagambye Nabbi sallallahu alayhi wasallam nti egenda teeka okutya mu mitima gyabwe, era ebyokulwanyisa bye balina n'emmere gye baali bategese nebasobozesa okumalako ebbanga eddene nga beetoolodde amaziga beetoolodde ag'abasiraamu, ne babeera nti byonna tebyabagasa, wabula ne basalawo okubeera nti ne balaba nti bwe bagamba okulwanyisa Nabbi sallallahu alayhi wasallam tebajja kumalako, so ne bakola ki, kwe kusalawo nti balabe ki Nabbi sallallahu alayhi wasallam kyagamba. Kye bakola basalawo okubeera nti balina mikwano gyabwe egyali nga mu basiraamu, ne bagezaako okulaba ddala ki Nabbi sallallahu alayhi wasallama kyategese okubakola, era kuba ezambira bwe baali balimanye, naye kati kiri ku bo okubeera nti bakkiriza omusango gwe baakola ne beenenya, naye ekyokwenenya ekiso kyali wala n'entegeera yaabwe nga balabira ddala tebasobola kukola ki, they can't give in okubeera nti Muhammad sallallahu alayhi wasallama abakola kyakoze ki kyayagadde. Naye olw'embeera basalawo okubeera nti banoonyereza balabe ddala kiki ekigenda mu maaso. Balinayo omu ku mikwano gyabwe abasiraamu yali musajja ayitibwa Abu Lubaba ono ne bamutumira balabe ddala kiki kye basuubira Nabbi sallallahu alayhi wasallama kyayinza okubeera nti abakola. Sahaba ono n'agezaako okubategeeza kiki Nabbi sallallahu alayhi wasallama kyategese okubakola. Bamutumira kati abajja eri Abu Lubaba bamugamba okusuubira ki Nabbi sallallahu alayhi wasallama kyayinza okubeera nga atukola, n'abagamba nti tewali kyagenda bakola okuggyako okubasalako ensingo. Amakulu omuntu aliddemu olukwe ekibonerezo kye kyakubeera nga bakola ki nga battibwa. Ne sahaba ono yabakolera sayini yabategeeza nti ensingo zaabwe zakuvaako. Bwamala kikola n'alabira ddala nga akoze obunanfuusi. Information ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam akoze eki alikinze information ku side ya enemy. Kiki yakola? Yawulira ensonyi, n'alabira ddala nga takyayina wasobola kubeera mu magi g'abasiraamu, takyajaamu. Kyeyakola n'adduka n'adda e Madiina mu muzikiti gwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam, n'alaba akamu mu busonda bwagwo, ne yeekoliga emiguwa n'agamba wano sijja kuvaawo okutuusa nga Nabbi Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we bakoze eki banamudde ekyokunkolera. Sahaba we n'abeera eyo. Ennaku nezigenda mu maaso nga bakoze siigi ku gundi oba nga beetoolodde embiri za Bani Qurayza nga nabo tebakola ki, tebasobola kuvaayo nti balwane wadde okubaako kye bakola. Kati Nabbi sallallahu alayhi wasallama basahaba ne kibayitirirako. Kukyukira baali bamaze almost mwezi mulamba bali mu kweŋŋanga omutwalo gw'abajaasi oguvudde e Makka. Obukoowu bwonna bukyabalimu, tebannafuna kawumulo konna. Ate Nabbi sallallahu alayhi wasallama n'abalagira bajje okulwanyisa Bani Qurayza. Kati
essaawa eno baali bawulira ddala baali bakoowu ate tebamanyi kiki bategekedde kuva mu nda eyo kugamba ne babeera nti omulundi guli ng'amaaso bwe gaali gabeewanise ng'ebirowoozo bibali mu mutwe omutima gibali mu malookooli nawano bwekityo bwe kyali ne babeera nti okutya kwali kw'amaanyi okutuusa abamu ku basahaba yali akulembedde olutalo luno Ali ibn Abi Talib bwe yalayira n'agamba nti tugenda kubeera nga tuzinda abantu bano abalemedde mu gundi abalemedde mu husuunu zaabwe oba mu mbiri zaabwe. Kati bwe bawulira ekigambo kino ne babeera nti okutya kwabeeyongera Bani Qurayza okutya kwabeeyongera ne basalawo okubeera nti bakkiriza omubaka sallallahu alaihi wasallam abasalirewo ekyokubakolera naye ne basaba nti bafuneyo omu ku mikwano gyabwe eri mu basiraamu asobole okubeera nga okulamula kw'anaabalamudde bagende nako nga basuubirayo takhfif oba nga basuubirayo okubeera nti banaagondezebwamuuko ne bafunayo kabonerezo akatonotono akatali kakujja ku nsingo kubajja ku nsingo nga Abulubaaba bwe yakoze bwe yabagambye ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bawanyisiganya ebirowoozo balabe kiddala ekigenda mu maaso ekigenda okubakolerwa kuba bakoze ku bigenda mu maaso. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'afuna ekirowoozo okuva mu bamu ku basiraamu nga bagamba ya Rasulallah jjukira kyewakola kuba Banu Kainuka twabalabako omulundi ogwakola twalaba ensonga zaabwe oluvannyuma lw'olutalo lwaki oluvannyuma lwa Ghazwat Uhud. Tusaba na bano bafune ekibonerezo ekyenkanankana n'ekyabali. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam okubeera nti yasalawo n'atumya Saad bun Muaz yasobola okubeera nga akola nga yabalamula kuba tunajjukira nti sahaba ono yali yafuna obuvune oba yali yafuna ebisago mu busaale obwakasukirwanga nga abakolesi tebannagenda kuba twagamba mwalimu okuwanyisiganya obusaale. Kati Saadi ono yali omu ku bantu abafuna ebisago n'abeera nti yakubwa akasaale mu kibegabega era sahaba ono mu kasaale ako oba ebiwundu ebyo Mungu subhanahu wa ta'ala bwe yaleetera ajaliye n'abeera nti yafa olw'ebiwundu ebyo. Kati nga sahaba ono tannafa Nabi sallallahu alaihi wasallam yamukola yamutumya yabajja alamule ekinaakolebwa kuba Bani Qurayza. Kati sahaba ono bwajja yatumya ne bamuleeta ku nsolo nga tasobola ttambula bw'atuuka yamala okumanya nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam amulagidde abalamula n'abuuza okulamula kwe n'alamula kugenda kukola abantu bonna banaakugenderako bo nti ye kugenda kubeera ku saidi yange bwe naaba namudde kunaatwaliramu abasiraamu n'abatali basiraamu bonna banaawuliza ekigambo kye namudde ne bamugamba nti ye kijja kukola kyonoyogera kigenda kukolebwa. Kati kwe kubeera nti yasalawo abasajja abalwanyi mu Bani Qurayza bali abaali bategese kubeera nti beeyunga ku Bakuraishi balwanyise omubaka sallallahu alaihi wasallam basibwa bakoligibwa emiguwa. Oluvannyuma lw'okukoligibwa nga abasajja abalwanyi nga bagenda kubeera nga battibwa. Olwaki? Olw'okubeera nti tekuba kusaasira kwa Mungu ejje ly'e Makka ne likola ne ligenda oba oli awo
bandibadde nga bakola ki bandibadde balyegattako balwanyise abasiraamu. Kati okubeera nti bamenye endagaano gye bakola ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam, kuba tulajukira nti baali bakola endagaano eyo bagamba nti omuntu anaaba amenye akawaayiro mu buwaayiro bwe tukkaanyizaako ebinaavaamu bijja kuba bimuddira. Kati bino bye bivudde mu kubeera nti bamenye endagaano gye bakola ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kati balina okubeera nga bakola ki beetegeka okubeera nti batuusibwako ekibonerezo olw'okumenya endagaano, nga n'ekibonerezo ekyo okubeera nti abasajja baali beetegese okubeera nti balwana n'Abakuraishi nga bonna balwanyisa abasiraamu. Kati Abakuraishi bamaze okugenda tebaliiko mwasirizi. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam okubeera nti yagamba Saadi alamule. Saadi bwe yalamula n'agamba nti abasajja bakoligibwe era battibwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abeera nti yalagira ekikolwa ekyo ne kibeera nti kyatuukirira. Abasajja abaali beetegese okubeera nti balwanyisa Nabbi, kati amaze okubeera nga ababaawa mu ttaano, n'abeera nti abasajja battibwa, nga n'omusajja oli gwe taalaba Huyay ibn Akhtab naye yali omu ku abo. Babeera nti bonna abasajja battibwa. Oluvannyuma lw'okuttibwa emaali yaabwe nebeera nti abasiraamu bagigabana. Oluvannyuma lw'okubeera nti emaali yaabwe n'ebirala byonna ebisigadde bakyala baabwe biki byonna baali it was regarded as war booties, eminyago. Babeera nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam eminyago egyo yegigabanya wakati w'abasiraamu mu bwenkanya. Oluvannyuma lw'okubeera nti abantu bali bakoze ki Allah amaze okubeera nti alamudde. Waliwo bingi ebibakwatako biki byebayogera nga bagenda okuttibwa n'ebyo byonna tujja balekera inshallah Mungu ganabasobozeseza akole research mu bitabo bya siyari oba mu bitabo bya asira nabawiya ebyenjawulo. Oba kisanze oba oli nga basomesa nga tetukikonyeeko wano, omanya nti byonna tetukoze ki tetusobola bimalayo olwa obudde ne MBs z'abawuliriza. Kati bwe gutyo ensonga y'Ababani Qurayza, Mungu subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yalamula nti abasajja bakoleki, abasajja battibwe, emaali yaabwe ebeere nga egabanyizibwa eri abasiraamu nga wo booties. Mukiraba kati oluddako biiznillah tujja kulaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma lw'olutalo luno kiki ekyaddirira, kuba twalaba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyabeeranga mu ntalo zokka, wabula entalo bwe zajjanga kuba yalwananga defensive wars. Bwe entalo bwe zajjanga ng'alaba ekyozikolera. Oluvannyuma lw'entalo okuggwa nga daawa ne mu kiseera ky'entalo kyennyini daawa teyagirekangayo, yagendanga mu maaso n'okukola daawa. Kati wano biiznillahi tabaraka wa ta'ala bwe tugenda okukoma tugambe nti Banu Qurayza Allah yalamula abasajja bakole eki battibwe. Oluvannyuma lw'okubeera nti baalyamu Nabbi sallallahu alaihi wasallama olukwe. Mu lutalo luno Nabbi sallallahu alaihi wasallama yaluzingayo basahaba babiri bokka. Bamala okuba waliwo eyafa natural death nga bakyali mukola siege, niwabaawo omulala eyattibwa nga afuddere nga ekimusse kivudde omu ku bakyala Bani Qurayza. Ebyo byonna inshallah bwe munaaba mutomye ebitabo mujja kubeera nti mweyongera okufuna knowledge esingako awo. Oluddako biiznillah tujja kulaba gazwa gye bayita gazwat Bani Mustaliq inshallah. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atugase n'ebitono byetuwulidde
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.